buli ekibadde kyakwata ndagira buli ekibadde kyakusiba kiragira kaakano mu linnya lya Yesu. Faayo! Oyo tomufaako wesaba sigala ng'osaba. Ndagira buli ekyakwata obulamu bwo. 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 Ndagira ekyo ekyatuula mu bulamu bwo kiragira kisimbuke kaakano. Wagira mu kkubo limu efulumira amakubo 7 mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Wagira mu kkubo limu efulumira amakubo 7. Wagira mu kkubo limu efulumira amakubo 7. Ndagira mu linnya lya Yesu. Faayo! Kiragira kyatuula mu bulamu bwo. Kiragira obeere wa ddembe kaakano. Kiragira obeere wa ddembe mu linnya lya Yesu. Va mu bulamu bwe, va mu bulamu bwe, va mu bulamu bwe, va mu bulamu bwe. Va mu bulamu bwe mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Va mu bulamu babeere wa ddembe. Ekyakwata abaana abato, ekyakwata abantu abakulu, ebadde bibanywesa omwenge, ebadde bibatamiiza mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Faayo! Mugende mu nsenyi enkalu mu linnya lya Yesu. Ndagira ekyo ekyatuula mu lubuto lwo. Ndagira ekyo ekyatuula mu misuwa gyo. Ndagira ekyo ekyatuula mu bulamu bwo. Kiragira mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amaanyi ga Katonda gakuyambe mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Wanika emikono kaakati tusabe. Nkusabira gw'alina abakuloga basindika eddogo ewaka, beekulukuunya bakwekweya ku luggi lwo, bakwekweya ku mudaala gwo. Nayimirira mu paaka Emityana n'ensaba bonna abaali baloga bannaabwe ku makya ne bakwata omuvubuka ng'agenda amansa eddagala ku midaala gya capati. Naawe abadde aloga mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Bw'abadde akeera okuloga abantu ba Katonda, bw'abadde abasera ekiro ng'ogenda osera emidaala n'amaduuka g'abantu, mu linnya lya Yesu nkulagira okukyuka. Bw'otakyuka nkuwaayo mu mikono gya Katonda. Leka bakukwate mu linnya lya Yesu Katonda omulamu. Mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Ndagira buli ddogo okufuuka omukisa, buli kikolimo kye babadde bakolima Katonda akuyambe kibeere omukisa mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Buli gwe baakolimira nsabye Katonda akuwa omukisa mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Weebale Yesu, weebale Mukama kubanga okikoze mu Kristo Yesu Mukama waffe. Osobola okutandika okwekebera, osobola okutandika okuwulira ng'okola ky'obadde tosobola kukola, osobola okutandika okukola ky'obadde tosuubira kukola, ky'obadde tosobola kukola. Bwe kuba ng'omugogo gwe gubadde gukuluma n'otandika okutama, Katonda akuwonya era akuwonyeza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tufunye emyoyo emeka egirokose? Waliwo gw'otawandiise. Babadde abakazi 3 n'abavubuka 5. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi.